Bweziwedde saa 11 ez'okumakya ng'amakubo agasinga agayingira ku biggwa by'abajulizi e Namugongo gonna gaggaddwa okusobozesa emikolo gy'okulamaga okutambula obulungi. Ab'ebidduka abakozesa oluguudo oluva ku UNBS okugenda e Kampala obwedda balagirwa okuddayo bayite ku luguudo lwa Namulondo okutuuka e Bweyogerere. Oluguudo lw'Ekireka kyali Wajjala nalwo luggaddwa. Eno ab'ebidduka babadde tebakkirizibwa kusukka Kireka ku Shell. Tuta Jinja Mukono then Seta ate zo tezijja kubanga zijja direct mpaka Ekireka okujja Kyalwajjala nedda. Bwe zituuka e Bweyogerere waliwo ekkubo lyosala moto lyolina okubanga balina okuyita abasirikale baffe we bali era buli muntu yenna ajja e Namugongo alina okubanga balina okusalira. Emmotoka zokka ezirina sitiika ze zibadde zikkirizibwa okusukka ekifo kino. N'oluguudo oluva e Naalya okutuuka e Kyaliwajjala nalwo luggaddwa ng'eno ab'ebidduka balagiddwa okukozesa oluguudo lwa Naalya Estate so ng'ezidde Ekireka ziragirwa okukozesa oluguudo olukadde. Michael Kananula ng'ayogerera poliisi y'ebidduka ategeezezza nga batafunye kusoomoozebwa kwonna ku makubo okuva olw'omukaaga. Era tetulabye abantu abavuga endima nga bwe badde nga bakikola bulijjo kubanga bategedde nti ddala tulina abantu bangi abagenda e Namugongo abali ku nguudo zino. Abakozesa enguudo bakukkulumya ng'ezimu ku zo ezabateereddwawo okuyitamu bwe zibadde zijjudde ebinnya. Ago makubo nago si malungi kubanga mafu ebinnya bingi ate oba weetooloola nnyo. Bano bategeezezza ng'ekyokuggala amakubo bwe kitaataaganya emirimu gyabwe. Kkiriza ebola nayo nakola kikwambuka kujja eno Kyaliwajjala koziko ezikkirira kalinza okuva ku makya ninamu mutwalo gumu ate kyabadde kibeerangawo. Tukimanyikiddwa ensi zonna oba ensi yonna twandifunyeeko enguudo ez'amaanyi tugeze kati ng'okuva wali wennyini e Namugongo wali abajulizi zifulyover ezisobola okuteeka abantu ebbali ne tumanya nti kati naffe kyetuganyiddwamu mu nsi. Zo siteegi za takisi ezibadde zitikkira ku makubo e Kyaliwajjala zonna ziggiddwawo era takisi ezisinga zisimbiddwa ku ssomero lya Vienna College e Naalya. Waliwo paakingi eziteereddwawo mu bifo eby'enjawulo abajjidde mu mmotoka be babadde balina okuzireka. Mmotoka eziva route eno ey'Ekira abavudde Ntinda abavudde Kasangati n'ebifo ebirala ebyeyo abo nabo tebalina kujja ate kutuuka wano Kyalwajjala nedda abo bajja kubanga basigala ku Kira Town Council awo wewali paakingi ezimala ku Mayor's Gardens ne paakingi eyawo wennyini balina okubanga balina okupaakinga. Okwawukanako nga bulijjo n'abalamazi nabo tebakkiriziddwa kukozesa luguudo luno nga nabo balagiddwa okwitira ku Ssemambo Road olwo bayingire ku kiggwa ky'Abakatuliki. Ku mulundi guno tulaba abalamazi bangi nnyo okusinga emyaka egiweddeko ate n'emmotoka nazo nnyingi nnyo okusinga emyaka egiweddeko. So ne tubanga ate tukulyetingako ekifo ekirala wano ku Ssemambo Road nti abantu abalina okubanga balina gye balina okubanga okukolesa kubanga singa bonna tubakkiriza okukolesa wano era tekyandisobodde. Kino kitabudde abalamazi. Ajja tuvudde eri tujja tukunta bukonsi tolaba nti olugendo lunene nnyo. Lugendo lunene tukooye era nze simanyi tunaayingira. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka ebikujjuko by'okulamaga kw'omwaka guno bitambudde bulungi ddala.